Banyuma bayakirwa abanyeshengero bagenzi babo aba batwaro wa Deputy Speaker Thomas Tayebwa owabakira mu rushutama rw'ishengero kandi abanyeshengero abandi barebwaho bari kubasasubwa. Nabwanyuma babahereza yo kugamba kwabo n'abanyamakuru kandi bayebaza abanya-Uganda aba barwanireho kusyaha kubarekura. Excited to be welcoming back our two colleagues, the Honorable Aran Sewanyana and the Honorable Sekinya Muhammad. We are always happy when we see our colleagues here. Segirinya yagambira abanyamakuru ngo akakwato takashitamaga mu ishengero kandi rizoba ryabizoba riri kubanza. Mbadde sifunangako ssanyu lya kuweereza abantu bange na kujja kuwano mu parliament y'eggwanga Uganda kubanga nali nakalondebwa ate n'enkwatibwa nga nakalondebwa n'enkwatibwa mba nakakwatibwa ate ne baddamu era ne bankwata ne bansiba ne banteeka ekigo ne muganda ngo nalibala ne Sewanyana. Ebintu bingi nnyo bye tumisinze katuli mukomera era abalonzi bange ebintu bingi nnyo ebifudde nga siriiwo ne kati obudde buno nkomyewo ne bazabaka wa parliament nti batwaniriza bulungi nnyo nyingire mu parliament awo nga n'okutuula simanyi kubanze bankwatira nga ne parliament sinaba kugiyingiramu yadde olunaku era mbadde ngenze kusaidia abaminisita Honorable Alan yanzijeyo nanga nti owaayi tulina tuula eno. Katonda yabadde mwene ensonga okusinga naddala ensonga eno ey'okuba nti no tusobodde okudda tubeere ku parliament so bwe tuusaawo kifuuse kya byafaayo gye tuli katono n'amaziga gatuyiike naye nga kyekitufukamiza okwebaza omutonzi ntukomyewo nate kwaga amadaala kwe twalayirira. Kubanga buli we mbadde nzijja wano nga poliisi entwala saketi bw'okisa zange ze baakayuzaawo temuzimanyi muwendo jiini zange kaki zange mpitirivu nnyo niyo olwaire bwedda abasajja bampa buwi kyaganya bwe bati ekyo kinsanyudde ne manya nti finally I'm back. Aba bahamye okutandikiraho bakomera mu kukiikirira abantu baabo hamwe n'okugumizamu n'ebibabire batandikaho omu mashaja gaabo. Ababiikiriza b'okuhayo okugamba kwabo izoobe rya nyenkyakare. Gashakwa Jimmy Muhumuza.